abana basibaganye abasigaddewo tebayisi Nakayemba Beatrice owokusatu Namaganda Josephine kakati muwulirize I'm sorry. This is owokusatu ye namulirisi Namaganda. Namulirisi Namaganda. Muwulirize. Namakula Maria Colette ogenda kudda mu nsiike. Owokubiri Namulwana Bilga Victoria ogenda kuddamu. Nantongo Femba ogenda kuddamu. Ne Nakirijja Sara mugenda kuddamu Biro. Abasigadde abatawulidde mannya gaabwe tebayiseemu. Nantongo kale Nantongo omuti omuwange enkumbi bwekibwa kutya okituusi awo omulala owokubiri mulire erinnya Namakula ekitundu ky'omutwe wakati w'enviiri n'ennyindo kiyitibwa kitya? Kituufu nnyo ekituufu. Owokusatu ani? Namulwana ebintu ebikulu ebyeyambisibwa okugoya kye tuyita omugoyo bimpengedde bw'oba nabyo ofuna omugoyo. Omugoyo okugufuna biki ebikulu byoba nabyo payo bibiri nakyo kituusi. Omulala omuti gwe bakomagirako guyitibwa gutya? Okigudde asembayo ensolo endala zonna enkazi tuyinza okuzoogerako nti ensolo eno esaze neeno esaze neeno esaze. Embwa ekola ki? Bakizeemu kati lowooza oyo bamugjeemu. Ekigambo no nonsense mukimanyi? Ekigambo no nonsense mukimanyi? When I sit down to you now, I will be the church. And my name is Sally Damascus. That is what I do. It's what I do. Together, together. Bebataddewo omutendera guno empaka zino kwegamba okulaba nga tuleeta omutindo bwekuti nsaba tubakulireko mu ngalo tweyazanye banekamba wekisoge mwogere abantu mwenna abali wano twagala okubeebaza kubanga mugumikiriza okutuuka akaseera kano. Fenga ab'ebyobulambuzi ku ttiimu ya waggulu national team tuli basanyufu bwe mufaayo obw'emutimu mungi ne mujja muwagira abaana bammwe. Nze erinnya eryange nze Mbona Sandra Sisters, awo oteekako ka Mrs owulira Sisters, era nga nkolanga omwogezi w'ekitongole ekya Miss Tourism Uganda, era ffe abagenda okurisivinga abasatu abanaayitawo wano. Ku side wano ndina omwami bamuyita Kim akola naffe mu media. This is Kim. Ono mumumanyi yava wano kati ali eri waffe Queen Nauli ya Sidini Kavuma yajja kwogera mujja mukkiriza. CEO ajja kwogera.
ono bamuyita Nakato ye administrator waffe. Ono mukyala bamuyita Zakia Lucky ye Let the Pearl Shine ambassador waffe. Tulina campaign eyo bakwini bano bagibeeramu era nga yali Miss Tourism Kigezi 2019. Miss Jokudu ono mumanyi abadde n'abaana bano atera ya training ebintu ebisinga mpisa walk byonna sports omukyalo ono ne mu production. So she's the national chaperone era agenda receiving abaana bano side yeeri. Saina naye akola ne national team abeera mu okutekinga care of abaana bano bootcamp byonna mpisa buli kimu nje baliko basebe ne banyabo. Erinnya nze Nalungi Namulya Sidney Kagoma abadde Nalungi w'ebyobulambuzi mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaddondo era nga nze Nalungi w'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda agenda okutikkira Nalungi agenda okuzira Ndegera era nga nze Nalungi w'ebyobulambuzi mu Uganda era nga nakiikirira Uganda ne Malaysia mu Miss Tourism International nenvaayo nga nze asinga mu kikolo. Olugendo lwange lubadde nga lulabe banene abaana nti tekibadde kyangu kuba bali wano basimayiringa naye nze kumpulidde nga nzawulira pressure kuba mbaddeyo naye nga ndi basanyufu. So to the girls I'm going to use English because you're going to a level where you're going to speak English. Not everybody is going to be the crown queen tonight. Yeah? We are all beautiful, we are all powerful, we are talented, we are creative, but it takes one person to, under Miss Tourism Uganda, it takes one person to be the queen and to run over the activities of Miss Tourism Uganda. Otherwise, I wish you the best of luck and we shall be in touch. We shall be keeping in touch. Thank you so much. Wow. Ono ye Miss Tourism Uganda. Yali agezeeko Malaysia. Naye okuddamu nange nja mukwolekera. Nessa mapere tuni. Who has been recently married? And you pass the microphone and look at that. Same question, your name? They need answer. I hope you listen carefully. The question was clear. You either say pass or you answer it. Pass. Last person, the answer. Your name? Vannesa. And the answer? The answer is the deceased Honorable Charles Okello Engola. Who murdered Honorable Charles Engola? And the one in the middle? Where was he buried? Which district? Pass. Ojak Sari, the massacres, please announce the results. Pray. Therefore, the best at this time is I may pronounce the name is Paul. Namakungulu Vannesa. She's Namakungulu Vannesa. Second is Natongo Vannesa. You are the second person. Natongo favor, sorry. You are Natongo favor. Yes. Namurana Hilda
Victoria. Bulungi zinagenda wera ssaawa 5 nga tukulawo amazina basebo ne banyabo. Miss Tourism crowns Kiseera kino kyennyini birondanja yesebu commissioner etupapa Musawena Miss Tourism Akwasa Miss Tourism 2023-2024. Ow'ebyonnono n'obulambuzi Museveni Ssaabasajja Kabaka Botto twebaza nnyo abakungu Andrew Sebo mwebale nnyo okuwagira enteekateeka eno n'okakoma bya mizannyo naye n'ebyobulambuzi. First runners up to Mwambaza. Let us crown the first runners up. Let us give other pathways. Region, and then Edako Yetoro, Ejakwela ku 10th of June, tugende Karamoja, tugende Yegulu, tugende Mbale, tugende Renzori, tugende Echigezi, Ankole, buli region today amala basatu, baje mu UWEC, Uganda Education Center, something like that. So babeirawo for grooming. Then on the 9th of September, tugenda okujayo omwalo omu kati Buganda ajano wetoro na wechigezi kati in all those 36 girls tujamu omwalo omu otukulembera in Miss Tourism International in Malaysia. Mubyonna mbakuliza nti twagala
Uganda yaffe tulambule Uganda to promoting domestic tourism because it earns revenue onto the country. Let us love Uganda, visit Uganda. Thank you so much to JS Serena. Finals is the 9th of September at the Kampala Serena Hotel. Thank you so much. See you, Serena.